Okuva Parliament bwe yaggulwawo, omuwendo gw'ababaka gwasukka nga kumpi ababaka abamu baali balina okulera bannaabwe. Bano balina essuubi nti embeera eno bagenda kugiwona mangu kubanga ensimbi zaali zayisibwa dda akakiiko akavunaanyizibwa ku mateeka n'ensonga za Paalamenti. Saved money for 2 financial years to have this process take off. And once it takes off, the period is 24 months. Wabula ekitongole ekivunaanyizibwa ku kugula n'okutunda ebintu bya gavumenti ekya Public Procurement and Dispose of Public Assets Authority kyayimiriza kaweefube ono bwe kyasazizaamu endagaano ezaali zaakolebwa. Kino kiddiridde Kali Lugamba omu okwekubira endulu eri kalisoliso gwa gavumenti ng'agamba nti akakiiko akaali kaweebwa eddimu lino bwe kaali tekali keerufu mu ngeri gye kakwasaganyamu emirimu gyako n'asaba ensonga eno enoonyezebweko. Uthman Segawangono ye munnamateeka w'ekitongole kino era nga ye yawumamu omutwe mu kunoonyereza kuno akkaatiriza nga bwe kiri ekituufu nti akakiiko kaadibaga okugaba ttenda eno omuli okupaalusa omuwendo gw'omulimu wamu n'okuwa omulimu guno kampuni ye yali teyina bisaanyizo. Twasanze nti ekiwandiiko kyakozesebwa okuyita abantu bano okuteekamu okusaba kwabwe okuweebwa okukola ekizimbe kino mwalimu ebikendeevu mu kiwandiiko ekyakozesebwa. Gamba nga ssente ezaali zeetaagisibwa omuntu yenna gwe baali bagenda okuwa ttenda bagamba nti beetaaga omuntu ng'omwaka alina turnover kye tuyita mu luzungu average turnover ya buwumbi 120. Omulimu gwe bagenda okukola gwa buwumbi nga 246. Omuntu ne bamusaba obuwumbi 120. So kyali kya wansi okusinziira ku international standards. Okusinziira ku kitongole wadde nga waliwo obwetavu bwa Paalamenti empya kino kyali si kirungi okukola omulimu gaddibe nga lye. Wadde ng'enteekateeka eno bagiyimiriza kino si kyakubeerawo nkomeredde kubanga bawandiikidde kalani wa Paalamenti ne bamulaga emitendera emipya egy'okuyitamu okulaba ng'enteekateeka eno eddamu mu bunnambiro. Twasembye nti Paalamenti erina okukozesa Ministry of Works ne Transport babayambeko okwekenneenya ebintu ebigenda okuteekebwa mu kiwandiiko kiri kye bagenda okugabira ba contractors okusaba okuzimba ekizimbe kino. Tubagamba nti nno batunulire emiwendo gy'ebintu ebigenda okuzimbisibwa kibayambeko bwe banaaba bajja ne ssente ze bagenda okukozesa okuzimba ekizimbe kino ssente ezo zijja mu bajeti ya Paalamenti. Paalamenti yejjusa ensobi ezaakolebwa mu kusooka naye neeyaniriza ensalawo y'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kugula n'okutunda ebintu bya gavumenti nti kino kigenda kuleetawo obwerufu. Twagala nnyo obwerufu ku pulojekiti eno. Twagala nnyo buli stage agende bulungi. So we are happy. PPD has said go back to the drawing board. Now we want to constitute a new committee and the thing moves faster. And PPDA is saying you can even now go direct, but don't kill competition. Ababaka ba Paalamenti betwogedde nabo bategeezezza nga bwe bakooye eggwanga okufiirizibwa ensimbi z'omuwi w'omusolo era ng'ensalawo w'ekitongole kino eyanirizibwa. Ekyokubeera nga twenyigiriza tekijja kuleetera Paalamenti kola nsobi. Bagenze okikola nga balaba nti waliwo oba oliawo ebitagenze bulungi. Ffe kye tusinga okwetaaga kwe kulaba nti eggwanga lino libeeramu obwerufu, buli kintu kikolebwa mu bwerufu. N'olwekyo ekyokugamba nti bayimiriza oba basazizaamu baddemu bakole ebintu ebyakyama babitereeze kye tusinga okwagala kubanga tetwagala kulaba nsimbi nga ziyiikayiika mu ngeri ey'ekyeyonoonero. Bwe bagigayiddemu buto kisingako okubanga abaana bo ssente zinayonooneka mu nkola ekkuba ekyamu tolina kyo kigaanako. Ekikulu kya PPD ekiri kimu kubanga eyanguye ekintu kyonna kye basabye. My view is I hope PPDA takes cognizance of the fact that we have a crisis in Parliament, a big crisis.
You cannot have an institution which was meant for 80 people and you are 400 plus, close to 500. I think it is a disaster. Ekisenge kya Parliament ekiteesezebwamu ekijja kya kuwemmenta obuwumbi obuwerera ddala 246 era nga kisuubirwa okutuuza ababaka abasoba mu 15,000. Ekitongole kivunaanyizibwa ku kugula n'okutunda ebintu bya gavumenti kivuddeyo ne kisazaamu enteekateeka y'okugaziya Parliament nga kigamba nti teyakolebwa mu mateeka. Kino kidiridde omuntu omu okulonkooma eri kalisoliso wa gavumenti ng'agamba ng'akakiiko ka Parliament akakwasaganya n'okugaba ttenda eno bwe kakwasaganya ensonga eno mu ngeri ya manchoro. Stephen Tugyarugayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.